Hello guys, you're welcome to my channel Meran K News. Nainga mlimtia masemtia kasubire mli bulungi yona jomuli okulabira badia munange mu mawulire golunaku olwaleero tulina Zaira Baby. Munange Zaira Baby omu ku ba tiktokers waneeno abanene mu ggwanga era yabaddeko ku live gye yakoze awo ku TikTok. Munange omuntu n'avaayo nakola comment nga comment egamba muno mubi azini agile mbu Zaira Baby ali agile. So munange ye Zaira Baby yamuseemu namugamba ekyo nkimanyi era ne bunyanya abantu lwaki bavaayo ne boogera amazima kubanga ye yemanyi mbuno mubi. Kyova olaba ennaku zino agenda nnyo mu gym akola bina kye yasigaliza okukola kuba obubi talina kyasobola bukolako. Bw'atyo Katonda bwe yamutonda nga mubi era talina kyasobola kwekyusaako kweyo ensonga, naye ku nsonga endala ng'ez'okukola ebbina kyo akisobola, so kyaliko ennaku zino naye nga ekyo kivumu kya bulijjo ku Zaira Baby kubanga abantu bakimuvuma nnyo, oli kabi, obubi n'obutono ebyo bo babimuvuma nnyo. Mujjukire BigTalker afuna views nnyingi, afuna comments nnyingi naye tasobola kukola video nga temuli comment egamba mbuno mubi era abamu bagamba newekiba kyosobola omwagala bibeera nnyo mu comment section ye era kimanyi by now ye yakimanyiira kuba ekintu bwe bakikuvuma leero n'ekya otuuka ekiseera obimanyiira nga n'otuuka ekiseera nga tebikyakuluma. So ndowooza eyo state Zaira Baby gy'aliko. Munnange ye yagambye komenta mbuno yes kituufu naye akimanyi mbuno mubi, akimanyi bulungi nnyo mbuno mubi era oyo yenna yavuddeyo n'amugamba mbuno oli kabi, oli agile. Yayogedde kituufu ye kennyini naye akimanyi mbuno mubi. So baddira akavidiyo kakano kankabateereko mukalabe naye nga gw'atannaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge, liking eno video, sharinga, commenting, atekako notification bell. Ako akadde weteka video zobeere nga tuzisuwa. Video yino mubeere bulungi mweraba. Naye kawala gwe oli kabi kituufu kade nzi bana mwezimenje mujja bintu bye mwogera nga bituufu temwana nakule mwogera kifu buli kimu kiba kituufu mwana ngenda naye kasipe nkudde mwana tu ekintu kimanga mazima naga amazima gannumye goŋŋambye kuba mazima obulungi bwo nange sibulaba mbunoonyeza kati nasazeewo okukola bbina bulungi bwa Facebook saagenda kusajjalo kanoonyemu bbina kategede kuba kati biri byagaana ate nno nkugambye mutuufu talimbye.